nga tugenda okusinkana Makerere olunaku olw'enkya, being it nti first game ya season, team teri mu mbeera mbi lwakuba nti abasambi bagenda kufeesinga challenge mpya, being nti abasambi abasinga bonna bapya okufeesinga challenge efaananako bweti. So task y'amaanyi gye bali naye nsuubira nti twetegese bulungi, twetegese ekimala, era olunaku lw'enkya tusuubira okusaawo performance. Abasambi bali well disciplined, tebalina buzibu bwonna, bali mu mbeera nnungi. Ebbanga lye tumaze mu camp tusuubira twetegese bulungi okuteekawo performance eno esobola otuwa points 3. Tegese bulungi nnyo kubanga abalenzi babadde bakirindiridde emyaka gyonna gye tumaze nga tetuli mu liigi. Tufunye obudde obumala okutraininga, era nsuubira abalenzi bonna beetegefu, naffe tuli beetegefu okuddamu kompitinga mwezi n'empaka za yunivasite. Abalungi ddala bemmisinze kubanga baalwawo okuleeta empapula zaabwe, naye ndi mu kakafu benninawo already bo bajja kuba bakituukiriza, era sirimu eraliikirivu n'akatono. Bajja sobola ogoba emipiira gino paka balitwegattako mu kadinisa akaddako.